Jigena maaso. Kabaye kitegede. Emirimu negitambula. Yagulawo. Onywa ki? Dagala. Okay, bonywa dagala nga yakola ki? Yagulawo. Bwe baba gamba okwera onayera oli yakola ki? Baba buliro wabo. So, manager. Wancho. Njagala okuva na leero. Sinali ebadde wali eyokubeera nga abantu bali mu kujombaga banenangana. Teddamu okukola ki? Teddamu kubeera. Lwaki mulwanagana muba mukola ki? Tegede vice. Eche. Naye mukikoleko ma. Gwe okitegedde eyo olina okumva. Gwe kabaya. Gwe mwagala kungobya ku mirimu. Mwagala kungobya ku mirimu. Lwaki mulwanagana? Ate mukisasage yaki. Kakati mwana njagala sente zange. Njagala sente zange. Wamanya bakusasula biki njagala sente zange nze. Tugende wa manager jo ngamba gwe mniga nze njakukuba. Nze sibanja bwentyo. Baniga onabe manja bampa sente zange. Njagala sente zange. Gwagenda okuneolako wali tolaba. Njagala sente zange nze. Okitegeera. Nze njagala sente zange niga. Sibye byakubeera nga nkubanja buli kaseera. Sente mmekazo mmanja mukama wange. Njagala emitwalo gyange 3 nagikuwa nga ntegeera bulungi n'ongamba ogenda gimpa leero. Kale ennaku zonna ziyiseewo nkubanja buli lunaku tompa sente zange. Tugende wa manager w'okolera akuwe sente nze onsasule. Tugende nze njagala kumpa sente zange noonya manager waali ompe sente zange. Zonna bw'ofuna ebintu byonze sikolagana nabyo. Noonya manager wansasule. Oba omujjawa munoonye. Manager! Sente zange. Manager! Njagala sente zange. Sente jeziri. Ombuzaabuza anti tugende omubanja manager akozesa nompe sente zange. Ani yajaleka. Ani aleka. Alo, bana balwanirawo. Mwenga bani? Zerasta sizanya. Buzibuki seruganda. Buzibuki. Njagala sente zange. Gende manager. Jeziri mugama jeziri. Ani kunkwata matayi. Seruganda buzibuki. Omusajja mbanya emitwalo gyange 3 yajewola emyezi 2 emabega. Tansasula nga manager abanja manager. Nagama jeziri. Gute bakuwala allowance juzi. Sente Wakati soko sekesende watewola ngokola ki? Ekyamazima no wana wasinya 4. Bali namuza kusimanga buchajuka yakandi. Gwe omwana wasinya 4. Koni woba second born wa third born. First born. Wasinya 4. Yes. Somera wali. Sebo kakati twetsa okumikirizemu akasente akutugenda kakufuni. Niye sente zo kakasagwa wazizama mama nakusome. Kubako ngeri jotuna mugwe. Simu yayo. Omwana ugo oyine myaka emeka omwana ugo ekyamazima nne myaka 2 mu eki ozalo to mwana wasinya sagala bintu byakunsiriwaza ddamu kakwata matayi osobola okuzaala ngoine emyaka 5 emyaka 5 oba ozaala ng'ozaala ki ddamu kakwata matayi sebo kakwata matayi njagala sente zange zakumbuza ne manager wo tuli ku sente za gunti tuli ku nsonga ya mukwata matayi kutusiriwaza esente soko zikola naye ekyamazima omwana owasinya afogwe mbagamba wa mukuru wange. Wamukuru wange. Kyamazima somwana si wange. Omponyi kati sente ezo wazewoze ngo baddo zitwala myezi 2 abana baza kusomera weekend. Nate nze wolira muganda wange. Naye allowance gye baako wagikola muki? Allowance. Kyamazima allowance. Kati sebo mbadde nkusaba ogumiikirizeemuko. Mu bugumiikiriza buno esente tugenda kusasula. Era nze kenyini ngenda kuwa deadline ojje ofune sente zo nsasulire omusajja ono. Nego wetago kola gwe. Ne manager. Ono mukozi wo. Ono mukozi wange. Myezi 2 mu nange nina abaana bentwala ku ssomero. Ate abaana batandika ku Monday. Sebo sonyiwe. Jeziri luda wa bakubanja emyezi emeka ziri luda wa. Gwe njala kugoba ku mulimu gwo kokosa kuwatandika tani. Olaba ono ku mulimu ayo sasa tontagala kukola. Nete yewola mabanja kati njagala mbalemu 2 3 tambula ogenda ononye kabaya wona wali. Muje mutandike mukole. Sagala chairman ajenge emirimu gye teginaba. Alize manager omaliriza otya. Tugenda kusasula. Oyina munonyi. Era ekituufu oyo mukozi wange. Aba mukozi wange naye tugenda kusasula. Mu weekend enyiri katina gwako. Gumiikirizaako. Bw'olaba nga weekend tazikuwadde nze njaba nazimuwadde ddamu omukwata amatayi tugende ku poliisi. Kubanga mu Kigaga zone chairman atutwala owa Kigaga zone tayagala mu bantu ng'abo abeewolawola nga tebaagala kola nga boosayusa kuki
Chobonyama chokumikirizemu ensonga zitugenda zikolako. Ne mani ayina okusasula. Agenda kusasula kutofaayo agenda kusasula. Ali mani nze ngera banja gwe. Nze tate wampola nze wampola. Ale mani olina okwebereramu. Banja oli. Ntakuza atya. Owaye. Yang obudde bugeze. Kya kwagala. Kya kwagala. Eno nina abagenyi tusobola kukitegeera. Genda. Abantu temubawa kuhulidde. Ate wodde ekyo manja kwagala. Lwaki genda omugambe akimanyi nti ndi wano. Wangi obudde manja kya kwagala. kati kankubule ekintu kimu Ogani. nja kusamba Ogani. tekiri mu magezi genda. Manager. Nito wakabaya mbongo nyeki ya kwagala agandi. Simanyi wali muna bakazi. Yogere bitufu to papa. Nje kwoze kolopera to papa. Yoge nakutumye kabaya. Wande kabaya musanze wali mukonkona angamba ali olide eyina ku mekeyo. Aganyo kola. Aganye aliwe. Tugenda ntwali. Amanyi atya. Chiama singa sange mimi jinaba omanyi abagenda okukola. Omanyi ali okukola ko. Ate kwa kukola kira kya kuvuma nza akamala gaye mu bagobera mu mude televiziyo. Sagala kujia. Okay. Kale. Kabaya. Nze manager. Nze manager. Ondabye nozaawo. Muleke. Ono mugobedde era chairman singa akimanya bumanya. Zinenga tusiza mkaje. Kabaya. Jangu. Kabaya ogobeddwa. Nekatonda Tulekana. Kati olaba nakugamba ekintu olingala kimanyi. Wangamba ki? Oyagala. Sirika Kino. bagenyi ki? Nabunjo. Mama oyeze. Nakugamba nabunjo. Nakuba kati yaba. Kati weeks ezo kuchanga tufunala. Kabaya. Naye kati Katambuze. mukangu mwana. Nze manager nze kugamba okulekana nkanga omuwala goyina lindako. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi